ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, mugama mutya mwenna bannanga abeekumira ku mukutu gwa Unique Media. Musiibye mutya, mwasuze mutya, okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Sami ge mannya gange. Mwenna gye musinzira okubanga mulaba tubasaama ekitiibwa. Ne tugamba gwe afunyeemu ebizibu fukamira saba Katonda ajja kubeera ng'ate akuwonya. Ate mwattu naawe afunye ebirungi fukamira omwebaze kubanga yatuwa buli kimu kye tubeera nakyo. Tulina charity bannaye nga 23 leero I think today is 19th leero 19 Chris November naye nga 23 December tulina charity twala kutwalira ku bantu mmere kubaliisa nga twakola omwaka oguwedde ate nga twakola n'omwaka guli ogwa 2023. Ogwasooka twaliisa abantu 50 ogwaddako 100 guno omwaka twala kuliisa abantu 200. Buli muntu twambalira emitwalo 5 kumukolerayo ka shopping okumuwa ku sukaali okumuwa ku sabbuuni okumuwa ku buwunga okumuwa ku buto abawala oba ku sanitary pads so babeere nga nabo bafukamira okwebaza Katonda. Leka gwe obeere ensonga lwaki bagamba Mukama weebale. Leka gwe obeere ensonga lwaki bagamba Mukama weebale kunzijukira. So tunoonyaako ku 0786 026647 n'obeera ng'otuwa either ebintu ebikalu tubyaniriza n'ongamba Sami ndi wano naye jangu ono ne kino, ndi wano jangu ono ne kino, oba kyonna ky'osobola okuba ng'otuwa kwezi ennamba tujja beera ng'ate tukyaniriza. So ogamba Sami ndisizaayo abantu 2, ndisizaayo abantu 5, ndisizaayo abantu 10 kamu kamu gwe muganda we tugattirira tujja kwekanganga dream tugituuseeko. Kale olunaku olwaleero nzize kwongera ku story ey'omwana gye mulaba etambula. Gye mulaba etambula ku TikTok kuki abali ku TikTok bagiraba ey'omwana eya agamba nti omugagga omu mu kibuga awo yakuluusanya nga basisita be. Yabakuluusanya okuviira ddala nga balina emyaka oba mbu nga bali mu P4. In fact n'emabegako awo nalabye ataddeyo video ey'omwana muganda we gwali mu kwogerako kati ndaba na mukyala mukulu naye mulenzi yagamba nti oyo sisita we baatandika omukuluusanya nga muto ddala. Ebintu bino abagagga babikola, ebintu bino abantu abamaanyi babikola. Si gwe gusoose okuwulira ebintu weebityo. Ebintu bino abasumba babikola. Ebintu bino biri mu makanisa gaffe. Oli yandivuddeyo n'agamba lwaki
story njogerako lwa nsonga 3. Nsonga esooka bikolebwa mu kanisa, abasumba babikola. Ensonga ey'okubiri, abali ku channel eno bazadde, gwoba tonnafuuka muzadde nkiwa ojja kufuuka omuzadde. Kikyola mbyogerako at least wabiwulira. Omuntu oyo wabiwulira, amanya engeri yo protectingamu omwana we waba amulina. Abaana bali e Dubai yagenda kuyiiya akuba kyeyo, yava wano maama taata bagasa obusente oluusi batunze nakapoloti n'agenda e Dubai abeeko kyakola mu kiyumba. Naye mu myezi 2 omwana ali mu kusindikira ssente bweyagala, ayimusiza ebizimbe, buli mwezi asindikira maama we miliyoni ya ssente oba miliyoni 2. So ze nnina zindaga ti omwana wo aba akola ebintu ebyo, naddala yagenda Dubai ng'olaba ssente zijja miliyoni mmeka zakuweereza gwe omuzadde n'osanyuka nti Mukama yakuwa omukisa, omwana akola. Questioning omwana, buuza omwana ssente azijjawa, kubanga e Dubai awo ng'ovudde wano omulimu ogukuwa miliyoni 2.3 omwezi teguliyo. Emirimu egisinga giri 9,000 kakadde, batambulira awo afuna ennyo kamu 2. So omuntu yenna ng'oli muzadde omwana we ali eyo, questioning omwana jajja ssente, tosanyuka busanyusi. Yensobola kimbyogerako. Esooka makanisa mu 2 abantu basirise busirisi. Ekyokubiri, abali ku Unique Media bazadde, tewali yandyagadde mwana we mukuluusanya, tewali. Ekyokusatu, lwaki mbyogerako, eri nti ekikyamu kirina okwogerwako, era tulina okwogerera wamu n'eddoboozi limu nti kikyamu. Bwenataddeyo sitoole, waliwo eyantuukiridde mu inbox n'aŋŋamba, Sami, ebintu ebyo gye biri, nange baabinkolako. N'aŋŋamba ate nno nze si muntu omu, nenze abantu nga bameka 5 be baakinkolako. Abantu bali mu makyaki nga pasita babakola ebintu naye nga basirise batya. Maybe pasita yalabirira ewaka, pasita yaweerera fiizi, abaana bali ewaka nga ba step mother bakozesa abaana. So abazadde leka tubeere vigilant. Nakolako zi story nga abaana boogera ebibakolebwako mu kigo. Muyinza owulira ng'ebiri eyo mu kigo ne mulowooza biri wala, naye ne mu makyaki gaffe mwebiri. So ngenda kubirako omukyalo ono abeere ng'ate atunnyonnyolamu ku nsonga zino. Olumu wenjogera ebintu bino abantu bagamba, Sami olabika okola ki? Olimba. Yamukubireko tumwewulirireko nti si byangu. Goyinza obiwulira mu bagagga. Hello.
wange ogamba otya eyo? bulungi ogamba otya Sibu? Mbadde ndi wano nshuutinga nga ngamba abantu nti ensonga zino ezitambula mu kibuga ku TikTok kati ez'omwana omu ayogera ku mugagga nti tulina ozoogerako ekisooka nga abalokole ku ensonga nga bbiri. Ensonga esooka ne mu makanisa mu ebiri. Ensonga ey'okubiri tewali ali ku kyano, tewali mulokole atali muzadde. Ate n'oyo atali muzadde ajja fuuka omuzadde. Ekyokusatu ekikyamu, leka tukyogere nti kikyamu. Ne mbagamba nti waŋŋambyeko nti ebintu bino mazima ddala gyebiri. Abawakana bajjewo okuwakana. Kyolaba nkunoonyezzaako. Bayinza okugamba Sami ebintu abiyiiya. Anti abawakana bawakana lwa butamanya. Omuntu asobola okuteekawo n'omukono n'awakanira omuntu. Bwe kimala okutuuka ku ye oba ku mwana we olwo ng'agamba baabyogera gyebiri. Olwo ng'agenda ajjukira gye baayogera olw'okuba leero kimugambibwa muntu we ddala. Nina gwe nagamba onzijukizza nti buli mawulire gaba matuufu nga tebannakuwaayiriza. Kituufu. Kola otegeera nti waliwo abakola agawaayiriza. Kati omuntu asobola okuteekako ekintu nakimugamba naye nga ddala yenze. Ate newabeerawo ng'oli ayogedde ekintu nagamba oyo alimba bamuwaayiriza oyo tosobola. Naye bwekimala okutuukako lwokkiriza nti ekintu kino kituufu. Kati waŋŋambye ebintu bino gwe byali bikutuuseeko? Nze ebintu bino byantuukako. Ate gwe omwoyo ogulaba omulaba agukozesa nnyo ndowooza agwambaza abantu bonna. Sinagamba nti bagagga nti oba baavu. Eswiti oba eyambazibwa abantu bonna mu ndyoza ffe. Ekozesebwa nnyo okunoonya obugagga. Abantu ne bakabasanya abaana abato okunoonya obugagga. Ne wabeerawo ekirala nga kyo kyayingira mu musaayi. Kati nze ekyange ngenda kwogera ku kyayingira mu musaayi kubanga ffe waffe tetuli bagagga nnyo nti oba baali banoonya bugagga. Ekyaffe kyayingira mu musaayi. Nga kiri part of you. Tetwesanga abaana abato nga tuli ba victim b'ekintu bwe kityo. Naye kitandika temumumanyi. Temumumanyi. Kati nze nali ndowooza oba kyatuuka ku nze nzetta n'ekisiriikira kubaza wekyambeerawo okwo. Nze finali eyasooka nali mwana muto ndowooza nnyo emyaka ng'ena. Naawe leka myaka ena. Myaka ena? Nalina emyaka ng'ena. Taata wange yatwala wajjajja kuyimmula. Ng'afunyeemu obutakkaanya ne mukyala we amawaani. Kati wajjajja okuwummula of course wabeerayo baganda be. Okitegeera? Nkitegeera. Baganda ba taata. Baganda ba taata zibe mpita taata omuto ne basenga. Mu luzungu be ba uncle ne ba aunt. Webale kukyogera bulungi. Kati nze twamala ewajjajja emyezi gyalinga ebiri. Imagine nga nkyalina mugenyi. Ku myaka gyange ina. Awaka waaliwo taata wange omuto sijja mwogera linnya. Muleke tomwogera linnya fonna. Naye nga waaliwo bannyina babiri then n'omulenzi omu. Oyina emyaka ena? Ena. Ng'ate awaka tuliwo abaana abato ndowooza nga 6. Kati ne baleeta ffe ababiri abajja abagende tweyongamu. Nze saamanya abaana bali abalala kyabatuukako.
bwasooka kuwanga soft touch ez'obwo ye kati oyo omusajja we yali akikola ye teyakitandikirawo nga buloga nti omwana azinywetwe teyakitandikirawo yajja ng'omuntu wona omutandika mpolampola omumanyiize kati ate obwongo bw'omwana obuto bwaba butya bwe yakikola ogwasooka nakikola ogwokubiri n'enfuluma ebweru neneewandika era waalo ng'onyumizaani bato banno aye bannange negamba bannange naye mwezi nno mbabuulire nasasannakuze ne taata kundi netukola wetuti ekiro era nze kati ate beero bensirikira nfa nayogera ekigambo bwe ndikula ndakubeera mukazi we kaakati kirete bensirikira naye nga kati oba ekyo kyavaawa nenkyogera kati bwe naddamu nenkyogera ogwokubiri basenga ndowooza ne bampulira nga njogera ne bakipiikinga ne bategeera kati ono omusajja mundi ogwandibadde ng'ogwokusatu kikola teyakikola lwa nsonga bannyina baakimanya ndowooza oba ne bamuteeta tekyabaawo azine nga ziri taketi zaabaawo kati mpuya nge gyetutandikamu oyo yasooka taata omuto anko kati neŋŋenda nga nkula kati netuvaayo eyo ate gye twali tugenza okuwummulya ne babaako ne batutwala awala oba kibeera kyoyo nga kirondoola ne baako ne batutwala awalala era nawe jjajja alina nga olugaa nti maka gankubiri nti oba asuula eno neeno ebijjajja nga mukyala naye nga yalina amakaami ga mirundi ebiri kati neyo naye nga waliyo batabani ba abakulu kati ne batabani abo abakulu eyo nyo twafiirayo embeera ng'etutulugunya kuba batusuzanga mu kigango kya mbuzi nga tebatwagala oza baalitta jjajja yali afunamu obutakanya ne taata waffe simanyi ne bamanyi ebyabwe kati ono taata ono yakozesa dibati ebyokubasinsula mu kigango kya mbuzi najja nga woonojja omwana nti asula wali omutwale at least asule naawe omuyamba balala tebamufaako weebale ono taata mulala taata omuto omulala taata omuto omulala oli yali wa soft touches bajja ne bamulemesa agenda okulo kati ono wookubiri ye n'akikola olwo ng'oli myaka ng'emeka olwo nali ndaseeko gugu oli myaka 5 nembeera mu mbeera eyo oyo yakikola emirundi ebiri nga tolumizibwa omanyi ng'atya nti bajja muzuula kuba bajjalawo omwana ng'awenyigira ndowooza nokyogera nti omuntu okuyita kungulu n'akola emirimu gire nakkuta nga baga nti atuuse ku ntikko n'akuta n'akugamba tuuse kati wenatubuulira nti kuno tupe kunnyamba nti ye bwe yamalizanga ekike ng'akuzayo mu kiyumba ky'embuzi ng'akuzzayo mu kiyumba ky'embuzi so tewamalangako kiro omulimu gwaliko kututte gwali kuwuze era wegendereza nnyo abantu abeefuula tibayamba abaana nti simanya ayamba gwayambo yabaako n'ekigendererwa yamba wabeerayo ensonga kati omulala wetuvaayo eyo taata nona ndowooza yeebuuza abaana bange kambano naye nga mbeere nabo biki awo tokyanyumya awo ŋŋenda nkula kati yakikyalisa nedda awo naye wokubiri saanyumya nasirika kuba ekyatukako ogwasooka
kati ogwokubiri sangunya kati nga ndaba nja kuswala ne outcomes zino eziva mu muntu ono nga zinyiiza kati awo nga biyinza mu butami naye nga tolina kyakukola sirina kyakukola kati owokusatu nze genda afuna abantu even 5 abantu 5 ab'enjawulo ate mu lulyo lwaffe nga balinako akakwate owokusatu yannumba waka waffe wennyini wa taata wange era naye taata muto era naye taata nga wabayinamu omukisa oba naliko oti simanyi nange kati oyo naye n'akigezaako oyo naye katonda kiyanyambako ku bantu abo nti oba baali batya mukulu waabwe yali mukambwe mukku taatawo tewali yapenetratinga munda bakomaoko nga bonna emirimu gye bagikolera kungu naye era kiba kibi naye era kyekimu kyekimu kumpi oyo naye kati ate owookusatu oyanteega ngenda owokuna baali bantumye ebintu bakudduuka naye nga tulina we tuyita waliwo engeri yakabirabira oyo nampita jangu era naye taata nga tujje mu kasaka so yali akuswami endoozi ali ategedde zibagenda kuntuma nambuuza oli otya ne mubuuza bulungi nga wonokamye osibeta mataata bulungi ebakutumye nti bwogenda bwova eyo jamu era bwe nakumawo n'ebintu byange naŋŋamba jangu wano kati ate oyo emyaka gyali giwezenga 9 nga talisobola okufuuyira ku bubeere ku kifuba oba okiraba nti wagenda wekolako ebbanga oyo naye nekibaawo oyo naye syayogera ng'ate ewataga nakitandikamu otandika otya nti anko yakoze waati kati ekyamala eggobe mu kirya kyenninze kabwejumbira ate leka naawe yennyini lindako kati nga tolina wono oyogera beemabega bali 5 bali abaana ba anko kati omukulu yennyini taata ne yeekwatiramu namunswa bannange ebintu bino gyebiri ebya siriyasi bituufu katoolo taata ye yakulimba ki ojjukira kugamba bikyawo ng'akulimba yesinaalireye ekitya ennyumba yaffe ewaka yakwata omuliro kati twayokebwa ennyumba ebitwala ne biddira mu nju kati nga balina okuzimbawo engeri y'akasiisira nga ffenna abaana mutulwa ekitegeera kati nga mwenna mugwawo ng'abali ku lubuzi kati obukozi nga ate jjukira nga talina mukyala awo nga mwenna abaana be kugamba nga tusuula nabbi kati nze namusulanga ku kisenge endowooza oba embeera neyeekanga ng'awalampibwa gwo nangigamba ogenda ozuubuka ng'omuntu akuzitowera mu kifuba era naye teyagira penetratinga ekyo kyokka kyekyanyamba oba naliko kasiiru nga geeka naye nga bonna bagunda baaka banaye kati
era naye emikolo gye yagirwanira awo kungulu naye kati wali wabimanyiira naye oludde nga nali nabimanyiira n'ekirala nti bonna tewali yannyingira okitegeera naye nze ndowooza nze nali obulungi baganda bange bo kyabatuukirako ddala kyembadde ngenda okubuuza nti kati mu bbanga eryo ng'omanyi kiri ku ggwe wekka kale otegeera otya nti baganda baate bo kyaggwa dda nsanga lumu sisita wange ali mu mwanya akaaba naye ng'ate alina gwanyumiza nnumika emboozi neŋŋamba noono naye kinzitamu akinzitamu olwo ndi bwa myaka mwezi 10 gyali 10 kati era oyo sisita wange gwe nasanga akaaba ng'akulaninga kutonoka kutuka waka aveewo nga wamutamye kumbe ye emikolo gikolerwa ddala nga mukyala na mwami ye yali mukulu era nga naye taata ate naye oliko bataata babiri kubanga baali mukyalo nga beeriraanye ng'omu otambulako nga kilomita 3 nga bonna balina kintu kyabwe bannange kati waliwo ekintu nga kibeera kyalutubwa nga kyava mabeega mummonya temumanyi kati kambuuze ekibuuzo simanyi oba okyajjukira naye kankibuuze fakati gwe wakiyitamu gwe muntu omutuufu gwe nnina obuuza kino embeera eyo weeba weeri omwana aba awulira ati obeera owulira otya obeera traumatized olaba obeera mukyala ng'oli n'omwana omusajja ng'afuuse kagoggo ne bikutama naye ng'okimanya okuze wateekebwateekebwa kubeera mukyala wa mwami oyo teebereza omwana ono omuto atalina na fiiringi ne mu mbeera z'akyali mutono tabimanyi nabimanya tannabitegeera bimukakibwa bukakibwa ng'omanyi trauma omwana oyo gy'aba ayitamu taayogere kati nze gambye nze nalumbibwa bataano naye nga bonna zoba nayinako kimbikka ng'onogaa nti olina shirugi naye nze nasanga sisita wange ng'akaaba kati nje ekitegeeza ye kyali kimutuukirako ddala nga mwami na mukyala kati nze byali byantama kunnekulukunyako nga bonna bennekulukunyako naye kati oli namusanga mu maziga nga akaaba so kitegeeza ekyammwe waliwo eyakitandika n'abaako maybe endagaano zaakola nga kiri mu famire webale nnyo era nze wezituze eno ninako taata wange omu gwe nayogerako naye wabo abaakikola yasisinkana mukama bifenti n'alokoka ne mugamba olina okwenenya ekintu bwekiti n'asooka nzijako ku kintu ndowooza yali angayo nakyera yagamba ekyo ekintu ekisimbuka mu bwongo bwa muntu tekisoboka n'afuna obuvumu n'addamu n'anbuulira n'anbuulira kati nekuddamu okukubeera kisaagala kumukwata naye mu mutima gwange anzukira nti katonda yaŋŋamba sonyiwo olwekyo nti katonda yaŋŋamba sonyiwo ndowooza muli yali ayagala kunzigirira andage baani abali victimu y'ekintu nange kye nayitamu kuba kati gwe jjukira omanyi gwe n'oli sisita taata agenda okwogerayo kyamanyi ng'ensibu nga kiku kikadde kikootakoota kyewalulanga musota bannange nga kuviira ddala mu jjajjawe tekyaka
naye kati emyaka 5 emyaka nange waliwo ebintu ebigwawo nakabwejumbira jjajjabwe yatandika simanyi na muwala w'omu bwati omuwala neyaddako n'omutabani we n'agenda ku muwala we n'omuwala n'agenda ku mutabani we nekijja paka bwe kyatuuka mu bo kati ate bo bonna ne kibambala. So kitegeeza ekintu kisobola okuba nga kiri mu famire kwegamba ne mujja kati nga muzaala kizaali nga muzaala sikofeera kituuka nga muzaala kizaali. Kati waliwo kiri kye waŋŋambye ekya taata alyoka agambe nti omufaananira bulungi, ekyo kyaliwo ddi? Kati nti bwe mmala omugamba nti weenenye ekintu ekyo kati muli kyalira mu mutima gwange ekinkontinga kati ne mmala ne mugamba bwe twali twogera ku ssimu ne mugamba naye waliwo ekintu bwekityo ojja kukyenenya. N'alyoka ŋŋamba nti mwana wange gwe Katonda lwakuba nti yakukola nti wali ne bwe wali omuto ng'ola ekitonde ekisikiriza kati nenna ku kifaananyi ky'abasajja bonna bali nti nze ne bwe nnali omuto oba nalinako kiki nga ekitonde ekisikiriza nga ne bw'omuntu ne bw'aba yeefuga atya. Taata yagamba annange si byangu. So musobola okubeerawo nga ekintu kiri ku taata, kiri ku muganda wo, kiri ku maama wo, kiri bonna butereevu nga kigenda kibatambulirako mwenna ng'ekika mwenna muli bakwate mutina walabako engalo ekutta omucungwa weeti n'ebiri kitegeeza byonna ebiri mu mucungwa byonna byabeera biri mu ngalo ezo mwenna ebayita bloodline iniquity nga mwenna muli bawange. Bannange kati yanyumiza n'agamba nti ngesengaawe ye yakimukola n'ayita ne muganda we kisoko yakola atya? Yayumbirwa akalenzi nga kato n'ayita ne muganda we bakayiza ani senga nga nze gonna ndigambye nti jjajja wange ye gwaba ayita senga. Senga yakozesa amuyita senga. Nga yaŋŋamba nti erinnya ly'olimanyi eryo nti konze yali ambuza erinnya lyange eryokubiri erinnya erimanyi ge lyava nti konze manyi omuntu gwe balimbula naŋŋamba oyo yennyini ye yakinkola. Ng'olinayo emyaka emeka? Ye yalina emyaka naye 8. Oyo naye oyo ye mulenzi. Mulenzi taata oyo yalina emyaka 8 ye baayita basengaale ye ate bazaali babiri bajja babiri bakimukola babiri. Ono ye yasookako ne bitambula bulungi n'ayita ne muganda we namugaa jangu ate olabe kino kisufu. Kati ate ne basenga nga ne taata waabwe yakibakola. Kwegamba nga mu famire kiri okay si kipya toli wa kitalo. Leba nange abaali balaba ekirabo ekyo twali tulaba nga kiri kyokwati bawuya naye bo gwakitandika obutandisi gwe bakiteekamu gwalaba nti kipya naye bo bagamba ekyo kiri okay. Kyolaba ne luli bwe wali onyumya ng'oli muto baakusirisa busirisa tebalina kye baakolawo yadde. Kakati kyemmanyi kati wafuuka muzadde si we kiri? Kati magezi ki goyinza okuwa abazadde abali eyo ku baana baabwe? Kubanga ze kankubuulire ndabyeko abazadde ye nga abaana we tebabeera na waka ku ssomero we bamala okusoma kuwummula waba anko komawo kugenda ku ssomero then abalala oliwo omusanga nga ayina mulokole ate ye abaana abatwala butwazi
simanyi omusumba abalabirira tulina incidents ezo ng'omusumba olumu yawerera ne fees kati simanyi omwana awumulira wa musumba oyinza bba wa magezi kyabo ebiseera ebisinga obungi abazadde twagala nnyo okujjako baana baffe owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 074895363 Sikuulidde bulungi ogambye ki? Abaana abo gye ebiseera ebisinga obungi etera kubeera mbeera ya bufunda bwa nsawo tusindiikiriza okugaba abaana baffe gye batalina kubeera abantu bennyini abakabasanya oba batukabasanya oba kabasanya abaana abato batera kujjira mu mbeera ya kuyamba nga nange wenkujjukiza nti mu kiseera ky'ekiyumba ky'embuzi oli yajjanga agenda okunnyamba okumponya okwerika akakutiya n'okusula mu kiyumba ky'embuzi mu mpewo agenda mugende ku buliri nange nendaba eyo opportunity kumbe yabala okunkozesa n'akasuleeri kati n'abazadde nabo obwetto bwe tubeera oba balina okuyamba naye n'ekirala kuwuliriza nnyo mwana ono ng'ayogera ate olumu teboogera kati naawe kennyini tewayogeranga nayogera olwasooka yes nesiweebwa matu kituufu kati kyagenda okwoziramu ogwokubiri nga ne bonnayogedde tewali yanyange kati awo nga nnina kugumalaku kye bayita okugula mbeera n'okkiriza nti embeera yeeyo kati nno okumanya ekintu ekyo kiba kiki nze buli we nali nyenzeeko nti oba kuwummulira oba kubeera ekintu ekyo kyatuukako nze nnoko ne we nagenda nga wa maama wange muto mutabani we nannyambala naye awo wali okuza endowooza nalina emyaka ndowooza nga 13 nsonyiwa okuseka naye maama era ddala nga taata we yagamba ndowooza wali osikiriza ate tugambe ki kati kwegamba igwe bataata ba anko nange kyekyo kyenkugamba nti ate waliwo nesinali ate we nali nga ndi muto ddala nga mna terinabaawo yasooka kuba my brother real brother ng'ate awo nnyo emyaka ng'emeka 3 emeka egyo nze kyenzijukira nali muto naye satandika nakusoma kati yeyo brother ng'ayina ng'emeka ko naye yali muto myaka ndowooza mpanga buba 6 awo kale bannayewulira kale bannayewulira kati emyaka 6 no so kitegeeza omulaba asobola okusomesa ebintu mu ngeri ye ku myaka gyonna ebyo mugamba nti myaka 65 omuntu omwana aba talina kyamanyi bannange kati byonna awo nawaba ku munaku gw'abazadde kubanga bakeneesobola osabuddeko okugwamulabirire kubanga ebamutramataizinga nga bakikukuba nakwerwanako nebwabajja mu maaso ga maama n'akugamba bamamba tumanyi okugamba sirikasirika mwana wange onojjawa sukulu fiizi waliwo embeera ekozesa ebyo bannaaye kale naye at least
otegeezezza abantu nti bino ebintu gyebiri era bikolebwa ddala ate abaana olumu teboogera. Abaana bangi nnyo abanyigirizibwa nga teboogera ate bebaani ki kandi n'omala ogamba puroguramu eno n'ogamba nti wabeereyo omulala ayogera oyinza okulaba ng'ekiro kiyita. Bannaye wabeeyo omulala ajja atugambe ensonga zino. Wabeeyo omulala ajja atugambe. Kubanga tutwogera ku bintu tusooke kuba kati olaba kubanga kati nze mbadde njogera ku kya bagagga ne rituals ze bakola. Kati omuntu wavayo n'ayogera nga gwe ovuddeyo n'otugamba kati otuwadde perspective endala nti ate waliwo ekibanga family ennamba yo nga si bya nga yonna ndwadde nga si bya bugagga si byaki naye nga kyo kyabalya buli omulabe yabazingirawo ate omala omukikola temuddamu kulaakulana kituufu kati bwe kituuka ku family kigizikiriza buzikiriza bakuba ly abakikola nti ate bakikola bo ne bagaggawala abo be bagagga kati bwe kiba kyayingira mu family ate ekibazikiriza buzikiriza mmwe ne mukikola eno ndowooza ate omukisa gwe mwe gubako nawe gulaga family eziraana obutaddiramu ddala ku ddangulu. Nawulirako omusumba ono akisomesa obulungi okutula ebintu ebyo ebiba ya Apooso Kawalya. Kawalya namuwulirako nga yasomesa engeri y'okusibukulamu n'okikutula kubanga olina osooka n'otegeera kivaawa ani yakitandika. Oyinza okunenya omuntu n'omukyawaza oyo gundi namukyawa n'okusonyiwagana kiyamba. Okyawa omuntu batamanyi kintu kimutuulamu gye kyava. Kubanga ate otakisabira kuvaawo naawe ababo b'ozaala kiyinza obbakwa. Naawe ababo bo wenyini oyinza okwambala abaana. Obambala. Olwekyo ekintu tekizannye obambala. Najje obambala gwe bw'otabambala omwami we abambala. Oba kitegeera kubanga jjukira emyoyo egirondoola abaana baffe gitambulira nnyo okusayiriza abamaama egirondoola abaana ab'obuwala n'egirondoola abaana b'obulenzi gitambulira nnyo okusayiriza abataata. Kati olbadde omwana gy'agenda okufumbirwa ng'omusajja amwe ayambala baana be kumbe kyava kugwa jjajja. Tetulina kusaba busabi ne tukikutula. Tulina kusaba busabi na kukikutula. Kale weebale kyokka nkwebaza at least okuvaayo n'otugamba abalala basirikira ddala ganze enswala kibi kino omugaa munnange toli ku kamera kale jangu otubuwa eddoboozi abayinza okuntegeera bw'oba ovuddeyo n'otuwa information eno tukwebaliza ddala obuvumu weebalire ddala kwakati otulaze ekirala nti oyinza okubeera nga gweoli ku taatawo ye yakikukola naye ate nga naawe kennyini kikulimu tekinnasituka busitusi. Tereevu ate okimanyi kirina emyaka kituukira ne kivaayo. Ate kiyimuka nnyo ng'omuntu atandise okubaako ne kyeyeekolera njukira kyo kyoyo kizikiriza. Kati gweokiwona otya tolina gwe wayambala. Sina gwe nayambala nayiga okusaba mukonze nayiga okusaba abantu bali ze basuka ne mu bantu 10 kivola ngaye nayiga okusaba nakirwandi gwe wakimanya mangu. Kale weebale nnyo. Kale ndowooza muwulidde ebintu ebimu Sami wenja nembyogerako wano olw'omutuuka ne mugamba nti jabika mbiyiiya naye kino kyo njagala kibagamba nti nga wowulidde atunnyonnyodde omukyala famire yo bajjajjaabo bataata bo baani bonna ne bootaalabako balina endagaano ze baakola sazaamu endagaano
ze nakola nga mmanyi ne ze nakola nga simanyi ze bankolera kuba bw'otazikutula olumu bye bijja bitulondoola kati owulidde omukyalo ono yaakulaga famire yonna ba anko bamuzanyirako taata we yennyini amuzaala yamuzanyirako wanyumyako ate ne kuba taata bennyini ne bakugamba mbu ate kati senga ogundi ne gundi nti kate nze bwe nali omuto ye yakinkola so kiraga kyali kintu kya famire nga n'olumu ne yakitandika ayinza okuba yaba yafa dda. Twesabire n'okusingira ddala tukutula endagaano. Samikege mannya gange. Chris yabadde ku kamera nga nnyambako. Sign out. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.